Waka abali wano njagala okutwala omukisa guno sebo president okukwebaza olw'ekifo kino. Ekifo kino kyaguddwawo ekitibwa Charles Peter Mayiga era ne tusobola okukimanya. Ekintu ekirungi tebakikweka, ekintu ekirungi bakiteeka mu maaso g'abantu ne bakimanya. Awo nno nasabye abatera okukolagana naffe nga mukyala Nakyanzi Sara n'omukyala Namere batera okujja ne batuulira ku programs ezigenda mu maaso. Naye mbasaba naffe batuwe omukisa tumanye abaana bwe bayingira. Abaana ba Buganda bangi beetaaga okumanya. Ensonga ey'okubiri sebo president, ffe bannabuddu tuli balimi era watulabye. Naye abalimi tebakyetaaga kulimisa nkumbi. Nawandiika ebbaluwa nga mpita mu Kano Samba n'owekitiibwa Minisita Aruna Kasolo nga nsaba tractor ey'abannabuddu, nasaba 2. Ekintu ekijja tuyamba nnyo n'okwongera ku mmere gye tulima. Era sebo president nkusaba emisolo ku bintu ebikozesebwa mu nnimiro gikakaneko, ate n'ebintu ebitali birungi ebikozesebwa mu kulima nabyo bigibwe mu system, abantu basobole okulima era baganyulwe. Kama wange waliwo ebifo bya kabaka, ennyumba za kabaka, naye nga wakyaliwo abazeewaŋŋamizaamu ate nga wakkiriza ebintu ebyo bidde eri mukama wange. Sebe ensonga eyo nsaba naye siwe mu nkola nga maliriza mukama wange. Tulina abantu abaliko obulemu. Nze nkutte omulyo gw'abantu abaliko obulemu mu Greater Masaka eno. Abantu abo tubakkirize nabo beenyigire mu bukulembeze. Services bwe ziba zize nabo ziba favoring basobole okutambulira wamu n'abalala. Mukama wange, ensi erimu emirembe, ensi erimu obwenkanya, ensi erimu okolaganira awamu, enguzi nga teriimu nga banaabagiridde tubakangavvula n'amaanyi, eddembe ly'obuntu nga lissibwamu ekitiibwa, ebyobulamu n'enguudo nga birungi, tujja kutuuka ku buwaguzi. Nze Jude Muleke Ppoolino, webale nnyo.